Singa njagala okwebaza nnyo Katonda naye era Ssaabasajja Katikkiro Abaganda abaana Uganda mwenna okutwaniriza mwatuwa amannya mwawulidde nti nze Kigosi muzzukulu wa Balisimbe Neidira Fumbe era Mukama nampa omukyala nampijja tubadde tulina essanyu lingi nnyo wano mu Uganda era tetugenda olwakuba tetwagala wano twagala nnyo wano era wano mu butuufu mu ngeri nnyingi wano eka kakati this is home in many ways naye ndowooza twagala okutandika kusaira eyo tetulina ennyumba even so twagala okufuna home kyempita home base naye still twagala okujja wano tusuubira okujja era tusuubira ddala okujja n'okubakyalira. Enkya ya leero Dr. Ken Chapman Kigozi akiise embuga ng'ekimututteyo kwe kunyumya olutabaalo lw'emyaka 45 gy'amaze ng'ajjanjaba bannayuganda amannyo n'okusiibula Obuganda ng'agamba nti ekiseera okudda okwaba obwe naye abeeko byakolerayo kuba kati mu Amerika alinga eyafuuka omugwira. Singa njagala okwebaza nnyo Katonda naye era Ssaabasajja Katikkiro Abaganda abaana Uganda mwenna okutwaniriza mwatuwa amannya mwawulidde nti nze Kigosi muzzukulu wa Balisimbe Neidira Fumbe era Mukama nampa omukyala nampijja tubadde tulina essanyu lingi nnyo wano mu Uganda era tetugenda olwakuba tetwagala wano twagala nnyo wano era wano mu butuufu mu ngeri nnyingi wano eka kakati this is home in many ways naye ndowooza twagala okutandika kusaira eyo tetulina ennyumba even so twagala okufuna home kyempita home base naye still twagala okujja wano tusuubira okujja era tusuubira ddala okujja n'okubakyalira. Katikkiro Mayiga asiimye Dr. Chapman olw'obuweereza bwe bw'atuusizza ku bannayuganda ng'ono akoze ky'amaanyi okujjanjaba abantu ba Beene n'amusiima n'olw'enkolagana ennungi gy'abadde nayo n'Obwakabaka. The Kingdom of Buganda cherishes our collaboration with Mengo Hospital. It is one of the most vital collaborations we have because our vision is to restore this, we call it Okuza Buganda Kuntiko, to restore the glory of the kingdom, but by that we mean the way the people live their lives. Katikkiro oluvudde wano ayolekedde ku mukolo ogw'okutongoza enteekateeka ez'omusomo gw'abataka abakulu ab'obusolya mu Buganda nga guno guyindidde ebimuli bya Bulange Mmengo nga gwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'ekkumi nga gugendereddwamu okubangula abantu ba Beene ku nsonga ez'enjawulo mu Buganda baleme okuwaba. Omusomo guno gwakwetoololera kutumbula ennono empisa wamu n'obuwangwa nga Katikkiro eno gy'asinzidde n'akubiriza abazadde okubeera ekyokulabirako ekirungi eri abaana baabwe nga bayita mu nnono empisa wamu n'obuwangwa kisobozese okunyweza amaka y'emmerezo y'obuntu byonna tubiyigira mu maka n'Omuganda agamba nti mwana mugimu ava ku ngozi olw'embeera z'abeerayo ne maama we byakola. Katikkiro avumiridde abazadde abakola ebyesittaza ng'abaana balaba kuba kittata n'enkula yaabwe ng'ayogedde ne ku buwanguzi batuuseeko mu bbanga ery'emyaka 12 gy'amaze ng'akutte eddamula era ne yeebaza abantu ba Beene olw'okumusabira n'abo abamukwasizaako. Ne bannyabo tewali kyabulabe kye tulina mu mulembe guno ng'okwesittaza abaana kyekimu ku bimazeewo obuntu bwaffe. Alira obudde mu ebyo beesittaza abaana teri kintu kyabulabe nga kwesittaza baana munono ne bwobeera nga oli mu bya ddiini. Anya obuweereza bwange ku ddala lino ery'obwa minisita nalitandikira mu minisitule y'abavubuka kyemuva mulaba nga obuwoomi bw'abavubuka bwansigalamu okunkulisa emyaka 12 egy'Obwakatikkiro. Omukubiriza weebale nnyo. Omuganda agamba nti Obwakatikkiro ndoddo. Minisita w'amawulire mu Bwakabaka Oweekitiibwa Israel Kitooke Kazibwe yakiikiridde minisita w'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Anthony Wamala ng'ono agamba nti amaka gonna okutebenkera obulungi abazadde basaana okuyigiriza abaana okukola. Mu maka tugunjula abatuuze abalungi, mu maka tuggumiza ebika byaffe. Mu nsonga eno ey'amaka tusobola n'okusomesa abaana baffe
okukola n'amaanyi. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Namwama Augustine Kizito Mutumba era nga yakulira ekika ky'Ekkobe ayanjudde enteekateeka z'omusomo gw'omwaka guno na lwaki balonze omulamu ogugamba nti amaka y'emmererezo y'obuntu. Oluvannyuma Katikkiro atongozza omusomo guno era n'ateeka omukono ku kipande ky'enteekateeka. Kizza Peter ne Neusi Kyomuhendo we bakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.